Nge mugira bolwalero ngira kusoko kusaba comrade mwenna abakola ku social media platform ezenjawulo ngoli wanchuka chuka comrade yenna ngoli wanchuka chuka please tokola video yonna ngolumba leader of opposition Joel Ssenyonyi at the particular moment right now nkusaba togeza nokola video yonna ngolumba leader of opposition Joel Ssenyonyi right now Nebamba parliament kati abatonotono abaliyo don't watch sete serezoyo esawa zino bayisamu bintu bingi nnyo naye bimwe biyisibwamu nga tebyogeddwako kiyinza otwafectinga kitya kyetuyita okusoma etteeka omulundi ogusooka mu parliament kiri crucial nnyo oba kirungi nnyo okubanga leader of opposition baba oluvuganya babeerawo lwaki bafuna obudde okuyita mu mateeka ago n'okumanya ebituli ebigalimu ne bategeeza eggwanga kibandi badde tebatutegeeza mu ntandikwa nkiddamu etteeka bwe lireetebwa babiri bwereetebwa okusomera mu parliament wadde twali tusuggestions nti Mr. Joel Ssenyonyi ne bambi ba parliament bagendayo twali tukisazeewo nti tebagendayo naye ate kyankizo nnyo bo okubeerawo ku mulundi ogusooka ng'etteeka eryo lisomebwa olw'ensonga bafuna omugguukiriro oba bafuna ebyama ebiri mu tteeka eryo n'okumanya ebigendererwa byabwe batutegeeza then kati bamala obitutegeeza tubitegeera bulungi nnyo kati olunaku lwe bagenda okuyisa etteeka eryo awo tubasabira baveeyo bonna era n'abagenzeeyo ku lunaku lw'okuyisa etteeka eryo oyo gwe mbamwambalira nga nenda bugisi mufundize temwetaaga lukusa era tujja kubategedde nti oyo atuliddemu ki olwo ne kati ng'etteeka lyasomeddwa mukulu Joel Ssenyonyi ne abatono ababaddeyo babadde balina okubeerayo okulaga eggwanga buzibu ki bituli ki ebiri mu tteeka lino ekyo njagala mukitegere bulungi nnyo temulumba Joel Ssenyonyi tebapaalamenti balyesaza wabula olunaku lwe bagaa nti bagenda diyisa anaabeerayo yennyini mumwambalire kubanga abaatuliddemu obukwe ekyo mukitegedde bulungi nnyo era neyakoze video nkusaba ogidiriitingeyo tovuma musajja mumwesonyiwe kubanga tulina ebintu bingi byebatujja kutegeera singa teyagenze oba singa teyabisomye oba singa teyemulugunyiza mukitegedde bulungi nnyo so tumuleke asooke awulirize wabula olunaku lw'okuliriisa singa bonna balabikayo tumanya nti kabaka tuweddemu baba tuliddemu olukwe ne kati kalitire please omusajja tumuleke akola omulimu gwe ogw'okusooka okukuba ebituli n'okubintu engeri gye bitambula olunaku lw'okuliriisa awo waddemu okulinga abantu be bonna n'abanga akoze ki ajjeeyo tukkirizganyiza mwebali okupuliriza kati wano wali okombesewani ku tteeka eryo kambaddizeeyo ddala manyi nze nzijja ne information nga njagala ngikuwe ogiggwe ennyalwe bulungi nnyo nga njagala ngikuwe ogiggwe ennyalwe bulungi nnyo olyoka otegeere wawe tukoze ki kati tugenzeko mu forensics katono Museveni yagenda mu nsiko n'abasirikale be abafulonasa mumpulire Museveni yagenda mu nsiko n'abasirikale abafulonasa era nga bayeekera bwe bamala okuvaayo ne beetuuma NRA National Resistance Army ne beetuuma National Resistance Army bwe bamala okutuuma National Resistance Army nga amagye ago na buli kimu kya Museveni mu 1995 nga Museveni akola constitution eyiye manifesto constitution oba yakola notebook eyiye mwafugire eggwanga lwakyusa amagye okugajja mu National Resistance Army n'agafuula Uganda People's Defence Forces mu constitution ya 1995 ompulya bulungi nnyo bwe gafuuka national gafuuka UPDF
naye yakugamba nti amagye gage era gage eri personal property. Kati nze mbuuza okuva mu 1986 mpaka njala ku analysis nawe nyinyi oti bamanyine amanyi ngenda muwabya okuva mu 1986 okutuuka mu 1995 waliwo enjawulo ya myaka 9 ng'amagye bagayita National Resistance Army. Mu 1995 negafuuka UPDF. Are we together? Yes. We baali beetaagisa ennyo court martial. Court martial yali yeetaaga kati oba yali yeetaaga kuva mu 1996 mpaka 95. Why baali beetaagira ennyo court martial oba UPDF Act baali bagyetaaga nnyo ddi from 1986 up to 1995. Ddi baali beetaaga ennyo court martial. Mu 1996 bava mu buyeekera bali disorganized abamu bali unruly. Mu 1995 bafuuka UPDF era abamu bali unruly. Ddi baali beetaaga ennyo court martial. So take our comment. Tuli mu forensics. Okuva mu 1996 mpaka 1995 n'olwaleero 2025 ddi lwe baali beetaaga ennyo court martial. Nze nkugamba court martial baali bagyetaaga nnyo okukola mu 1986 mpaka mu 1995 gy'emyaka 9. Olw'ensonga amagye ago gaali gava mu mikono gy'omuntu nga gafuuka eggwanga mwalimu abantu ab'emitwe eminene. Okitegedde bulungi nnyo. Kati bwe gamala okufuuka UPDF mu 95 kitegeeza baali bamaze okugateekateeka okuba nti gabeera mu bantu era gasaavinga eggwanga ku orders. Ndi wano kutegeeza nti ekintu kye bayita amagye ekisookerwako bakiyita discipline and order. Empisa n'okugoberera ebiragiro. Discipline and what? Biri bintu bibiri. Ekintu ekiyitibwa amagye bagoberera nnyo discipline and order, empisa n'ebiragiro. Yensonga lwaki baga nti order ya jeshi ni moja o order ya mkubwa ni order. Osizoreye order. Nti order ya amagye ba order te order y'omukulu gyatoye togiddamu era ogigoberera. Era bw'ogaana okukola order y'omukulu ogenda mabuusu. Ekigambo mabuusu kya Luswayiri naye nga ky'amagye bakimanyi bulungi nnyo nti bw'ova ku biragiro bya mukama oba eby'amagye bakuteeka mu kkomera oba mwandandaaki ne bakukuba embooko oba ne bakujja mu service emyezi yo ne bakusiba kubanga ojeemedde ebiragiro. Ompulira bulungi nnyo. Ekintu ekikyasinzemu empisa bakiyita magye. Bagoberera order biragiro, discipline z'empisa. Oludho newankubadde mu kaseera ako abasirikale abasinga bafunamu mental disorder olw'entalo ze babeeramu n'engeri gye babayisaamu n'ebintu nga bwe bimanyi nga beetaaga counseling. Ekyo nakyo weekiri. Kati nkujja mu 1986 mpaka ku 1995 ne current olwaleero. Kati tugende mu maaso. Omanyize njala nkunyonyera ekintu kino kitegere bulungi nnyo kansule timutegedde. Lwaki olwaleero mu 2025 lwe baagadde amagye gasigale kooti y'amagye esigale ng'ewozesa ba civilian? Lwaki? Ulira bulungi nnyo. Ekisookera ddala
Amaje gagoberera order ne discipline. Ompulya bulungi nnyo. Civilian nze nawe tuyimiriddewo ku rights zaffe. We self-control ourselves. And we controlled by the Constitution of the Republic of Uganda. Ebintu biri byanjawulo. Gwomuntu wa bulijjo okontroli we oyina rights zo we controlling the Constitution ya Uganda ne controlling ebintu bisatu. Tofuna command. You are not commanded. Oyina rights zo. Mu maje teri ayina command. Mu maje ebira order. Kati mufe ba civilian tuyina rights ezigoverning wa Constitution ya Uganda. Opulya bulungi. Tofuna command. Toyina gobogolera toyina kubogolera okola era omuntu akwisa uti ngomwabira ku police nomugulako omusango. That's the difference. Ekitali maje. Kati nzize wano mbagamba ebintu nga mwebuzabuzanga abafuka banaaba. Ne mbagamba tugenda mu system ya North Korea eyampalembaaya. System ya mpalembaaya North Korea ekoletya. Bozo omusango obanze bwenzizo omusango bambonereza mukazi wange omwana mama wange tata wange omuzukulu w'omuzukulu n'omuzukulu omuzukulu nakabiri omuzukulu nakasatwe omuzukulu mpaka buli muntu yenna asavinga ekibonerezo ekyo nganzo omuntu omunze nkikoze bwe basomedde articles of why oli muteeke eyo busoma butya bwefaananyirizaako ku ekyo lwaki bakikola. Muhoozi Kanyerugaba akimanyi tasobola fuga ggwanga eryo nga takozesezza masholo. Ono tasobola fuga ggwanga eryo. Ono tasobola fuga ggwanga eryo nga takozesezza masholo. Ono tasobola kufuga ggwanga eryo nga takozesezza mukono gwa kyuma nga gw'amagye kubanga amanye ekintu eki order tamanyi mateeka. Muhoozi doesn't follow law, he follows orders. That's why is using the UPDF amendment bill to take over the civilian courts to be controlled under court martial. Wachi katika nkonyunywe etteeka lye bakoze erya UPDF amendment tebalikolera bannamagye. Ulida mpulira bulungi etteeka ey'amendment bill gye bakola tebagikolera bannamagye. No, bagikolera ba civiliani abalina rights okwesalirawo, abalina rights okulondawo, abalina rights okukyusa obuyinza. UPDF terina right yeyo. Etteeka balikolera gwe munnansi munnange munnauganda lwakuba bakiise UPDF. No, etteeka balikolera gwe omuntu wa bulijjo bakukontrolinge batya. Muli mwaka waayira akasoma nti ow'amagye yenna n'abamwetoolodde oba mukazi wo oba mwana oba ssenga oba mukwano gwo bwazza omusango naye bagenda muvunaanira muki mu kkooti y'amagye. Kyawukanyawo kitya n'ekya North Korea kye mbasomesezza. Gwe omuntu yenna ali related kuwa UPDF bwozza omusango tebakuvunaana nga civilian, bakuvunaana nga ow'amagye. Okitegedde bulungi ekintu ekyo kati mukitandisa okitegeera amagezi gazze kati gatandisa okujja mukitegedde bulungi nnyo.
mukitegedde bulungi nnyo kati olw'okuba nti ab'amagye bali controlled nga bannayuganda tebali controlled nga n'abalamuzi they can still bagamba no it's wrong mu court martial tebagamba it's wrong no omulamuzi ali mu court martial ya deciding what to do muhozi kyayagala lwaki kyayagala kati ulira bulungi nnyo katusooka tugende wano bill number 15 Uganda People's Defense Forces Amendment Bill 2025 tugenze ku kawairo C kagamba where the person is unlawful possession of arms, ammunition, or requirements ordinarily being the monopoly of the defense forces prescribed in Schedule 7A Police Act of Classified Stores, prescribed in Schedule 7B to the Act Commit of the Offense under the written law. Mukitegedde bulungi. Bakugambye nti omuntu singa osangibwa n'ebyokulwanyisa oba ekintu kyonna ekyefaaniza ku bintu by'amagye ng'okifudde kikyo kino kigwa mu tteeka ly'amagye mu kawaayiro 7A naako akawaayiro 7B era guba musango omuwandiike kati wulira wano wansi tugenze ku D where the person aids or abets a person subject to military law in the commission of conspire with a person subject to military law commits the following offenses wulira bulungi nnyo where a person aids or abets a person subject to military law in the commission of or conspire with a person subject to military law commits the following offenses. Kemba somedde wali kati wulira mulimu murder mulimu aggravated robbery mwebuuza aggravated robbery ajjaki ate mu UPDF Act era lwaki gwe musango oguliwo kati ku baana b'enkyukakyuka bonna aggravated robbery era mulimu ne treason ndoza mujja tegeera bulungi nnyo kati ekikulu kiri luddawa ekikulu kiri kino wano bano bayidde bekwata ku bisubi the head of court martial shall preside at every sitting of the court and where he or she is not a member the panel most senior member of the panel as constitute shall preside kati nno wulira bulungi nnyo bakutegeezezza nti oyo omukulu akulira ekkooti eyo omukulu akulira ekkooti eyo ajja kuwanga ebiragiro ebikakali kwabo bonna batudde kakiiko ako okukola okusinziira ku byaba ayagadde kati eno under 15 akawaayiro namba 15 ku biru eno the court martial may have as many panels as numbers of members allowed mbu court martial ejja kubakkirizibwa okubeerako bamemba bonna be baba agadde okutuulako court martial may sit at any place court martial esobola okutuula ewantu wonna
basobola n'okugamba nti kati olwaleero bagudde omusango ku pulezidenti waffe ne bajja ne bateeka ekimeeza kyabwe n'abasirikale baabwe mu maka ga pulezidenti ne bamusalira omusango immediate effect bamutwala. So kati yo teriko mbwe genda kutuula wano yo baba bajangadde ogituuza basobola ogituuza. Kansooke nkubuuza ekibuuzo kimu wano. Okuva mu 86 okutuuka 2025 olwaleero basobola okutuleetera likodi z'emisango bonga Bokot Marshall ze batuuzizza nga z'abasirikale ba UPDF bazipresenting a public ezimanye. Soka webuuza ekibuuzo kimu, lwaki Court Marshall ezze nnyo okutegeerebwa abantu nga batwalayo bannansi abatali basirikale? Mubadde mugimanyi? Nkubuuza, lwaki Court Marshall ezze nnyo okutegeerebwa nga batadde baana bankyukakyuka? Lwaki? Museveni akitegeddeko nti yaluzinga obuwagizi bw'Abannayuganda nga institution yokka gye yasigazanga ye ey'amagye kati yeyina omubeererawo ne famire ye. Kansula mukitegedde kati. Museveni lost the will of people. The only institution which remains in his hands to save him and his family is the army, but mostly SFC. Yeah, true. Ngoyagala kutegera kino ne bw'aba akuŋŋaanyiza abantu okubajja mu bitundu ebyenjawulo okukola laaleemu kimwetaagisa billions 2.3 okuŋŋaanya abantu abo obbaliisa obbabeezawo ku laaleemu. Kyagulanyi yeetaaga ssente mmeka? N'obukadde obutaano buyinza obutaggwako oba 10 naye ye okuba laaleemu emwetaagisa ekitono ennyo 1.5 oba billion 2. That means automatically Museveni yaluzinga okwagala kuwa abantu n'okuwagira kati institution gye yajja nayo mu ntandikwa mu nsawo ey'amagye aga National Resistance Army yokka gy'alina okubanga gy'agenda okukozesa omutaasa ne family ye, nothing else. Atakimanyi ojja kirootako ojja kitegeera. Manyi kuno kwali Museveni, you lost the will of people. The only institution which remains in your hand is your army, which yourself started or recruited since 1980s up to today. Although you have been changing goals or goalposts from different angles by hiding the information from the public, whereby you went on to create parallel structures within the UPDF, like CMY, ISO, SFC, PP, UCU, nani, to protect yourself because you know you can't manage the law. You are against the law. You are a lawbreaker. Kati nza mukitegedde bulungi mekibanyonyola. Kati Museveni talina kwagala kw'abantu okwagala kwamuvamu. Ekintu kyokka kyasigazizza bakiyita magye. Yensonga lwaki agenda kukwata buli muntu ng'amuteeka mu kkomera nga yeyambisa amagye kubanga akimanya abalamuzi abamu tebali ku sayidi ye n'ebintu bakola tebikkirizibwa. Kati wano wendabidde n'abatulega Anita Amonge. You will receive this video. If I'm not mistaken, you might be watching right now. I'm here to inform you that you are not the first person who are presiding over that parliament, and you are not going to be the last. Remember, if you dare work on orders of Museveni to instruct or to influence all MPs to help Museveni and pass that UPDF amendment bill, you might be among the people who are going to be tried under the court martial. Even before, you might be dead. This is Rumbi speaking. You are going to be among the people who are going to be tried in court martial. Nchiddamu bakozesa okugenda okuyisa etteeka eryo
naye oyinza okuba awamu ku amateeka ekkooti begenda okukozesa 1 kubanga olina emisango olwera egipendinga egy'obuli bw'enguzi ekirala simanyi nti onoofuna chance etuukayo etteeka ery'okukozesa kubanga nina wano information endaga nti oyinza obutasurvivinga kutuuka 2027 kana akatabo bajja kajjayo na information endaga nti oyinza obutasurvivinga kutuuka 2027 ekinene ennyo oyinza obutasurvivinga nga kenyini essaawa zino akusindika bw'omala okuva mu meeting gy'otudde nayo n'ako instructinga batuuza meeting ya family kubanga you're not among them ne bagamba bw'omala okukola kino tugenda mukola kino kye baakola exactly Jacob Olanya used to sit with Museveni. They discussed each and everything, but at the end of the day, after that meeting, Museveni organized his family meeting and they discussed parallel issues or agendas against Olanya. Where is Jacob Olanya right now? So wanyama nebasibo etteeka tewalikolera amagye gabadde ne kooti zaago nga zibeere mu barakisi buli kimu nga zibeere mu barakisi akola ensobi bamukwatira bamusiba ne bamuvunaana muze emisango ne bamuteeka esuwaaki kooti z'amagye zibaddewo nga zikola ku ba UPDF olunddako kooti z'amagye zibaddewo nga ziri particularly ku ba UPDF. Let me put this in English. This message go to all Ugandans. Don't be fooled by Museveni and his son. The UPDF Amendment Bill 2025 is not meant by UPDF serving officers. No. The bill is meant to arrest and to detain civilians because that court has been there all along. And that court is there for UPDF serving officers, not civilians. Why are they now trying to try the civilians in that court? Why? Because we have civilian courts. For your information, these people, they sit down and they think that we don't understand. We understand each and everything. Right now, the supporters of national platforms who were tried in court-martial, they had nothing in connection with UPDF attires or items. But the person Museveni claims to be that he has been fighting his government almost for 20 years, Jamiru Mukuru, right now he is tried in the civilian court. Who is confusing who? The leader of Allied Democratic Forces, Jamiru Mukuru, is a Labour leader who leads Allied Democratic Forces. The Labour group which has fought Museveni for almost 20 years. But I'm reminding you that it's Museveni who created ADF. Ask yourself at this particular moment, why is it a full Labour leader, a trained Labour leader is tried in the civilian court when the civilians are tried in the court martial? For what use? And then you sit there, ask yourself, please, let us look aside about this law. Why is it that Jamiru Mukuru, the Labour leader, is being tried in the civilian court? These normal civilians, they are tried in a court martial. What is the logic behind? What is the logic behind? Ono Jamiru Mukuru lero bamulese ku high court olwaliro e Kampala.
njala tuberemuko wadde olumu tuyiika Windows olw'ebizibu by'enjawulo naye zimanyi okuupdatinga nezidda njala sooka kubuuza Jamil Mukulu omuyeekera emyaka aga nga yakulira ADF Allied Democratic Forces bamuvunaanira mu kooti z'abantu ba bulijjo omuyeekera nga n'ekibiina kye gyekiri Bobby Yanga Machete n'abalala babavunaanira mu kooti y'amagye abatalina musango wadde Sonkoleki kati nkola ki ey'obufere eryawo era gwe muba parliament ng'otuula mu kakiiko ako ng'otandika okuseka okuteesa ku amendment bill ya PDF no gwe kennyini oli mu kweteesaako kwesiba lwaki ogenda kwesiba one bakugambye bati okumanya etteeka litangetinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ne National Platform mpuliriza bulungi batuuse okugamba nti n'engoye ezambalwa ng'eza kawunda suuti kubanga tukimanyi mu Uganda omuntu atera okwambala kawunda suuti mu Uganda ndowooza ye Robert Kyagulanyi Ssentamu ne bagamba waliwo kala zibeddiza nga zizaaki nga zaabwe nga teri muntu akkirizibwa kuzambala kawunda suuti naye gwe ng'alina omutwe ogukola nga tolina gwa neighbor njala kubuuza ekigambo bakiyita kawunda's suit design bagikolera oyereko mukulembeze wa Zambia omugenzi Kenneth Kaunda ye mukulembeze mu Africa ne mu institution yasooka okwambala engoye ezo nga suuti nenga ya mikono miteme ne bagituma Kaunda's suit so goddo otya n'ogamba nti design y'omuntu gye bamuteekerawo gwogigazetinze nti nayo ya UPDF omuntu ayambala Kaunda suit mu Uganda ali ogu nga zimanyikiddwa n'abala gye bali bamuyita Robert Kyagulanyi Ssentamu kati nobera no specifying langi ng'abadde azambalira ddala ng'abadde azambala gwe tulanga obwongo mulina butolo bwe mbagamba nti sero cow and educated cow sero bihogo and educated bihogo kubanga lwaki at one time president agina kuve wenga yambadde Kaunda suit ye eyagure obirimu olwa kiragala oba olwa black bamukabe yambadde ekyambalo kya UPDF gwe tokozesa bwongo soko tulengooza president zayambala ng'ogyeko emyufu gy'abeeramu ayina eya gure ayina eya black ayina endala ziri eya green kati bwebanga bazigazeetinze nti nazo za UPDF gwe tolaba nti lwanaavayo ng'agyambadde basobola okusalako ekitebe ne bakwata president bagamba bweyambadde engoye z'amagye kala z'amagye gwe tulanga obwo kuba ku mutwe gwo kana ogesa okuzuukuka bwongo ozuukuka gwe tokiranga kintu bana basajja tebategereerako ddala okujjonga ne president mulaba ngeri gy'ayambala ayambala Kaunda suuti ze ng'oggyeko emyufu gye mumanyi ayina eya grey ayina eya black ayina n'eya green kati ezo zonna bazigazeetinze kati bwe bavudde ne bakugamba baproposinga n'engatto zonna enzirugavu nazo zibeere nga za UPDF tebakubulidde design bagende nga kitegeeza n'engatto zonna bajja zikwatira abantu ekyo si kyekikulu ekikulu kyekiriwa kankikunyumiro kitegere nga sinagenda ku kiddako etteeka lye bakola tebalikolera magye kubanga amagye galina amateeka gaago era bannamagye babadde babavunanga ebbanga lyonna nga ffe tetufaayo kubanga we are concerned about UPDF etteeka balikolera gwe munnayuganda bakufuneko control gye babadde tebakulinaako luli obadde otambula ng'embuzi yasizza ekibi ate ndi poliisi bwenkwata egenda kuntola mu kkooti z'abantu banvunaane kati bagenda teekawo eri ekkooti eppeeka bwe liyita erya UPDF bagenda kutwala mu kkooti masha ey'amagye babakuvunaane bakuleereko control kyebaagala to control of every Ugandan where they are right now yeteke kubanga amateeka ga UPDF n'amakooti gabaddeyo nga beevunaana emisango gyabwe mitonotono kuba tegiringi yawo no kubanga kusomeseza ekintu kimu nti omusirikale yenna abeera ne discipline abeera agoberera order bibintu bibasooka okusomesa mu magye discipline and order ekitali feeno
ekitali ba civilian kati baagala tu controlling mu ffenna nenkuzayo eri ewampala mbaya nti ye gobozo omusango munansi bakuvunaana gwe mukazi wo abaana bo kitaawo nnyoko abazzukulu n'abazzukulu bonna basavinga ekibonezo kyekyo ono akugambye nti omuntu yenna nga ayina akakwate ku musirikale wa UPDF oba mukwano bozzo omusango baba bakutwala mu kooti masho kitegeeza buli kimu bakikoze bakitadde ku lusanye naye kati kansooke nkubuulire wandikola ekintu okulumya omuntu n'owezika ng'oyambe muyambe kkiriza nkiddamu wandikola ekintu okulumya omuntu n'owezika ng'oyambe muyambe kkiriza lwaki emyaka 4 egisebengerera okuggwako nga bali ku lutaakeese nga nkoko ya Dere Drinking General lindako okuva n'olwalero nsabye mu lutalo olw'ebyobufuzi ekintu kino tukikyuseemu nsabye busabi siragidde oli wakufumbira olugero lugamba nti nkeesa lutaache nga nkoko ya mutamiivu gamba nkeesa lutaache nga nkoko ya muhoozi kubanga gotumanyi kati omutamiivu ali official nkiddamu okuva n'olwalero nsabye siragidde tulina olufumo olugamba nti nkeesa lukya nga nkoko ya mutamiivu ate tulina omutamiivu gwe tumanyi kati tugambe nkeesa lukya nga nkoko ya muhoozi awukkirya nsabye busabi kankibaddiremu kaako bulungi nnyo oli wagamba nti nkeesa lukyanga nkoko ya mutamiivu gamba nkeesa lukyanga nkoko ya muhoozi kansubira okusaba kwange kuyiseemu nsabye busabe siragidde tulina olugero lugamba nti nkeesa lukyanga nkoko y'omutamiivu si bwe kikubanga omutamiivu bw'aba atamidde enkoko ye tebera kushuwa ddiri banaaginywamu supu yinza okuba yakedde ng'omutamiivu ayagala kunywa supu n'akwata enkoko n'agiya temanya lwe neebeerawo kannange mbasabye olugero tulukyusemu tugende nkeesa lukyanga nkoko ya muhoozi kubanga ye mutamiivu alina ne certificate eri official awo tuvudde obulungi nnyo mwebale kukkiriza kusaba kwange kati bamaze okusomesa kiri n'okitegeera bulungi nnyo nti etteeka tebalikolera UPDF ba UPDF balina amateeka gaayo era erina ekkooti ze zibadde zitudde kino batagetinga gwe kukontrolinga ffenna lumu utegedde bulungi nnyo ya manyi mbaagalanye ebintu mubikwata mangu kati Mr. President manye ebintu bino wabirabye njagala tugenda kulaba abasajja mu bakazi si bwe kiri nti ye olwaliro basindise waliwo omukyala gwe basindise agende bamuwadde livu agende abage etteeka okay kale byebyo UPDF Act giyite Civilian Act bagikolera UPDF bagikolera civilian bagikolera people power bagikolera Kyagulanyi bagikolera gwe mu Uganda mugazi w'enkyukakyuka nenze kanka bateme bino babikola balowooza babikolera ffe ne babyekolera very soon balina bati bali mbuyinza ganyini amateeka ge bali mu kkolo lwaleero tugenda okubasibiramu tugenda bateeka mu kooti maso n'abaana ba Museveni bonna n'abazzukulu be bonna Wow, tugenda kuba tubasanze in possession of a military attire, a military wear. Okitegedde nga bali anti bonna balina embunduki. Bamaje bonna okitegedde bonna bagenda kozesa eretteeka lennyini bali mu kubagolwa bali mu kukola. Bali mu kulyekolera, bali mu kwetegekera